bagambye twakoze era okumma Sseggona kaadi. Buli omu ayogera bibye. Ono omukazi ekika gwe kyagobani gundi Nabira Naggayi Haji Twaha teyakugoba ewuwe. Okyasobola okulinnya wa Haji Twaha? Okyasobola okulinnya wa Haji Twaha? Yagambye mbwe ekibiina kyaffe ky'abayimbi. N'oyo gundi Mukasambidde ng'oggyeko obutemu n'okusanirira ebisige. Oyinayo ki ekirala ate n'ebisige tobinsinga. Mukasambidde tonsinga bisige lwakuba ebibyo gwe olina obudde obubidayinga obubikomora obukola biki oli mu buseego oli oyo oli mu bwenzi oli mu bisiyaga onsinga ekisigo kakasa nange ekyange nkiteekemu ddayo olabe nange ekyange nkikomora olabe. Yagambye mbuno mu bibuuzo kirabika Sseggona bamugamba abawa kapera mbunga tamanyi kapera n'agwa ebibuuzo. Dr. Ssemboga yagambye mbu omuntu eyaligirudi president ebitabo byayina boodi zatuulako agwatya ebigezo bya Nuupu. Abayivu mugende mukole ebyammwe ebyabayivu ebyaffe mwabigudde mbu Sseggona agwatya ebibuuzo ebyaffe mwabigudde. Mukama yagamba Gideon ng'ayina abantu bangi nga mu bo mulimu n'abamagye ba Isirayiri. N'amugamba abatidde n'abatekemuka n'abalina entengero baddeyo. Neera bagambe awuliramu egundi addeyo ne wasigalawo abaasigalawo. N'amugamba bw'ati batwale ku luzzi olw'enkoma banywa amazzi ng'embwa bajje no bangi awo tebaayitawo. Mu training y'amagye tewaliyo lwe bakuyigiriza kunywa amazzi nga mbwa. Ekyo Mukama kye yawa Gideon ab'amagye bonna baagwa tebaayitawo awo bajje no kunywa amazzi nga mbwa. Baali balowooza bagenda kubawa kubuuka simanyi kutambuza mikono simanyi mbu waggulu bakuteereddeyo ebyuma n'otambula mayiro namba ng'okwata bukwasi bwoti amagulu galengejja n'otambula ku miguwa n'okwata emiguwa n'obuuka n'okubasama n'ogweri. Ebyo Katonda abimanyi nti mwabipulakitisinga. Genda onywa amazzi ng'embwa. Yafunawo 10 bimeka be baagenda okulwana olutalo. Sseggona walemeddwa okunywa amazzi ng'embwa. Mwajja musomye ebitabo kwali kunywa amazzi nga mbwa. Wulira bagezaako okunafuya Nuupu okugifuula etagwanira etasaanidde. Temugenda kutunyooma bye tukola tubimanyi. Gwe Mukasambidde mwabeerako mu kibiina kimu gwe ne Mawu gwe ne Sseggona kiki ekyamugjayo? Oli vice president DP mwasimbyewo ababaka bameka? Mu Buganda mulinamu ababaka bameka? Mulina presidential candidate? Kati gwe Mukasambidde ekibiina kyo tekyasimbyewo muntu ate oweffe amagezi. Olwo tuwa amagezi tugatwale tusimbewo oba tetusimbawo. Lengera embuzi lengera enkima. Senga we twali badde tunafuyidde wawano senga amawulire gabadde gasoma nga gagamba leero mugataliko nfuufu NUP Miranga oluvannyuma omukukunavu omukungu wa Ssaabasajja Kabaka simanye yagonde yali minisita w'Emmengo omukulu Sseggona aganye kadi ya Nuupu. Era olwaleero kigambibwa omukulembeze wa Nuupu Robert Kyagulanyi Ssentamu akedde mu maka ga Sseggona nga yeegayirira Sseggona bambi akwate kadi ya Nuupu naye Sseggona aganye. Awo ffe twali badde ababi, awo twali badde tugudde. Era kiteeberezebwa nti era n'omukulu Rubongoya awamu ne Ssenyonyi basangiddwa ku geete wa Sseggona nga Sseggona aganye obbaggulira nga bamusaba bambi aggulewo bamuwe kaadi naye Sseggona aganye. Awo twali badde tugudde. Naye okuva lwe luli nga Sseggona yagudde ebigezo by'ekamwokya, yagudde ebigezo bya ghetto,
yagudde ebigezo by'abataasoma. Abaasoma mwetereze muyina ekizibu bwe muba mugudde ebigezo by'abataasoma. Temugenda kutunyooma, temugenda kutujerega. Sseggona yagudde ebibuuzo. Ssemboga wagwa ebibuuzo. Ewaffe ekimu ku kye bakutunuulira omutima oli royo. Temuli royo, muli eno n'eno. Ssemboga ojjukira nti gwe wawaabira gundi, gwe wawaabira U-vote. Omanyi ssente ze wakwata ku U-vote ekigundi ekiwedde n'oyogera banno bonna be mwali mu U-vote. Dokita gundi yekka ye yasimatuka, Dokita Niko, olw'okuba ye yali bweru wa ggwanga. Abantu bonna abaali abeekyama bakola ku U-vote ne bye yali ekola. Ssemboga wabukwata ekintu ekyo n'okiropa n'owaayo ne banno bonna. Ebintu ebimu tubisirikira. Era ekisanja kya myaka 5 obaddewa. Kati senga Uganda ebadde terina bakadaama. Uganda senga ebadde terina bafutu soja. Uganda senga ebadde terina lemaani oli eyazuukuka. Ekisanja kya myaka 5 Ssemboga obaddewa. Olyoka otukuŋŋaanyiza simanya ebisajja mbwera era Ssemboga. Mumanyi Ssemboga abaana be yasibya mmwe. Mumanyi Ssemboga trust gye yatunda. Mumanyi Ssemboga oyo mmwe. Ssemboga si yatunda U-vote. Dokita Niko yekka ye yasukawo kuba akola U-vote mu kyama. Mu kyama. Ssemboga ye yagitunda. Otunyumiza simanyi mbune Makerere. Makerere kyeki nga temuyina na toyi. Makerere University ina toyi. Okyasobola okukwata sente n'oweerera omwana wo ku Makerere University. Okimanyi waliwo amasomero ga primary agayina nasale ne P1 ngeri wero organized okusinga Makerere University. Muyina toyi, muyina amazzi. Makerere University omuzadde bw'oleeta omwana simanyi mu Lumumba, simanyi muwani, simanyi mu bw'omutuusaamu bwoti mu bisulo ebyo by'omu Makerere, omuzadde yaleeta pulamba n'atereeza toyi ya ruumu y'omwana we bw'aba ayinamu kasente. Omuzadde yaleeta abagundi bano abakola ki n'asiiga ekisenge ky'omwana kiterere kyonna mwakittirako ebiku. Omusaayi gujjudde ebiku. Makerere University yena ebisenge biriko omusaayi gw'ebiku. Otunyumiza Makerere University. Okyaginyumya mu bantu. Sseggona ye yagudde ebigezo by'oku Kavule. Sseggona yayagala kadi y'oku Kavule. Kiki kyamugoba mu DP? Kiki kyamugoba mu DP? Bwebanga mmwe DP muli bagezi. Abayivu bava batya mu DP ne beesanga ku Kavule. DP osimbyewo abantu bameka? Okay, NUP ekikoze bubi. Ani presidential candidate wa DP? Gwe Mukasambidde olyoka otuwa amagezi. President General w'Enkolobe Party atazze kuba MP. Owanyendo omukungwe ye tetumulabako. Senga Uganda tebadde na bakadaama emyaka 5 bakadaama basuulawo emirimu gy'abakama baabwe bakuba ndobo. Bakuba ndobo asiimula wano n'abuukawo n'agenda wali. Bali mu struggle 5 years. Twabagamba abantu bonna baze mu byobufuzi awo bazze baagala bifo. Mubalaba kaadi bwe zaafulumye. Nekya Museveni okuvako tebakyakyogerako. Eyo kaadi ebadde yange. Bwebanga yaliyo tewandize wali gye wadde bukyali. Temutumanyira namwe. Temutumanyira. Mwagudde ebigezo. Ebigezo bya Gideon byali bwe biti. Oligeno wasomera Salihast wasomera Rasha oli wa Munduli mu Tanzania nywa amazzi ng'embwa. Nywa amazzi ng'embwa abalaba bagagwamu nga nte dawali kwedda wano kati mu muddeeka bajjeno bonna badde ewaka ab'oku Kavule be balwana olutalo. Tewali kye tukola kitali mu Bayibuli.
Segona sife tumwesiba konti tuyagala tumuwe kadi awo nupu yali badde egudde Segona yakabira kadi yo kavule nalabyeko ogwo gunabira nagayi kugamba era yakati nga Sindi senga ngendere wa Sindi mu byokuyimba nzemba nimbye naye ne Sindi bwansange eno mu byobukulembeze wakola ki nabira nagaye ebbanga liwamala mu parliament mpaye etteeka eriyitibwa biru nabira biru idea kije waleta mu parliament nabira nagaye kuwansadi ya parliament wayogera ki gweye wane ebyobukulembeze mpayo nabira biru nagayi biru wali ogireta kuki yali egamba ki kale ne bwe bayakisiru girete mbwe ebyobukulembeze ataawo nange nze mba nsinga Sindi kuki kicho singa Sindi mweyambule nedda Sindi omusinga ki mutumanyira wano tubambule gwe ne Sindi omusinga ki tubambaze omusinga ki totumanyira naawe mutumanyira wano mu parliament wakola muki kati no fe mu ghetto tukola bwetuti byonna tubimanyi mu ghetto tusobola okuyimba mu ghetto tusobola okukiika mu ghetto byonna tubisobola mu ghetto wali abaserikale ababana bo mu ghetto basirikale bennyini bajje n'abawedde emirimu UPDF yabakubako olubuto ne bakongokako mu ghetto tulinayo ba tekiniko gundi bali eyo bali tekiniko nnyo abayivu okuva lwe mwalinya mu parliament mwatukawo comfortability eryawo n'amagezi gammwe tegabuuka parliament owa ghetto lwe yajjayo yabatabula mwena temuddanga mukutegeera ate n'abalekanga mukubagana ye n'agenda kye mutalowoozangako nti musobola okubeera ba president owa ghetto yakikola kati ate mwagala kadi ye Kyagulanyi kati ye yali badde asaba kadi ya Segona naye olw'obusiru nebaza Mukama kuba saasoma aba basajja ebimu mu bintu bye batusomesa batujjamu amagezi amazaale ne batuyingizamu ebitalina makulu batutandikira mu pitu mbwe ya discoveringa River Nile simanyi mbwe ya discoveringa Lake Victoria mbuya veri najja n'agirabanga abeebunja ko bongo tebagirabanga abeebunja ko bagitambuzanga mu bigere nedda abeebunja ko bagitambuzanga mu bigere oba bagitemanga mu lumonde muli basiru yavumbula kiyira abasoga baali tebamulaba kwegamba awali kiyira abasoga baali bazimbawo ennyumba nga beebakawo ye n'abagamba emmwe ennyumba nga mugizimbye ku mugga ennyumba zino muzijjeewo guno omugga guyite wano obwo busiru babututeekamu tukyali mu primary kyova olaba ffe abataasoma ebyo twakula n'amagezi agafu agalina kyag'omu Uganda tutegeera Uganda tetutegeera ebyo ebyekisiru ebyo ebya Vasco da Gama John speaking mbuno Lake Victoria eyo Lake Nalubaale si Victoria kati ye Segona bw'omubuuza agamba eyo Lake Victoria akituuse ffe twagala Nalubaale ffe tuli ku nakyo ffe tetunywa njaga tukozesa habu mweje muyite enjaga ne wafa abeera habu muwe enkoko tegenda kuluma omusujja katekeko mu kyayi kagulini kali kaveemu konna kagende mu kyayi nywa kacyayi ako pressure agenda kubeera controlled buli kimu kigenda mwe abazungu batugamba mbu enjaga mbi nnyo ekyankalanya n'obwongo togigezangako muganda wange omusomi kibala kya butonde eva mu butonde ffe tumunywanga habo Segona wateekawo Lake Victoria ffe twali twagala Nalubaale wakigwa ffe tuli ku nakyo mumanyi lwaki bakabaka bwe batuuka mu Africa baba tebakyali bakabaka twagalayo kabaka ataasoma twagalayo kabaka nga twagalayo omulangiro omu nga tafulumangako Uganda omulangiro omu nga tabeerangako Bungereza tebajja mumutwalako bwakabaka bwe mu ggwanga Uganda
ni buli mulangira abalindiridde entebe basoka ne ba kasitaba nga alindiridde Namulondo nga bamuddusa nga bamutwala e Bungereza agenda okudda bakutirimbulira abantu abasoga bonna babamalidde munda abanyolo bonna babamazeeko ettaka kiki babatwala e Bungereza ne babajjamu amagezi amazaale. Era lwaleero ku misinde gya Kabaka katwanirize Omumbejja Ssanga lya Mbogo ajayogereko eri abantu. Musiibye mutya abantu? Oli otya? Osiibye otya nnyoko? Omumbejja wa Buganda. Okay. She's going to use English. Yes, you're welcome, people. I'm sorry, birthday wrong. Ate Omumbejja ayogera Luzungu. Mutuyita basiru. Mutwale erina mmwe. Ffe twagala leeke Nalubaale si Victoria. Mwakigudde. Twazzeeyo wali ku nakyo. Ate ffe abaagobye Sseggona. Ate ffe twagudde. Nze mbuuza. United bwe yagoba Beckham. United ye yagwa. Nedda United teyatwala Champions League nga Beckham ali mu Madrid. Mutumanyira wano. Nedda Sseggona tukugaba kuloni. Kati oli free agent gyoyagala gy'oba ogenda. Omusambi ayinza okubeera omulungi ne bukya ku makya ne bakugamba nani United yatunulira gundi Arsenal yatunulira Adebayo nga takyayinamu mukyuzi namuloninga mu Madrid yasambayo oba 2-3 ne Madrid negamba nedda mukwate ekintu kyammwe. Arsenal negamba bwenti free agent nonya gyolaga Adebayo, give him the ball, he will score. Ani ajjukira ebiseera ebyo Adebayo yatujoga banna. Yatuuka ekiseera nga free agent. Adebayo noonya gy'olaga. Bagendako mu Crystal Palace nti bannaye mutuleke. Bagendayo mu MK Dons esamba Katanga Ligi. MK Dons negamba naye nedda Adebayo ng'aweddemu. Adebayo ayina we yatujogera ng'olukwata omupiira abannanga Arsenal yatujoga ebiseera ebyo. Adebayo, give him the ball, he will score. Yatuuka ekiseera ng'akyateeba. Arsenal bw'ebanga yeekugobye oba tokyalimu mukyuzi. Nedda tiimu ezaagala Sseggona mu mutwale. Ffe tumugobye. Bannange nga tagobeka mutwale. Nedda mukasambidde yolawo ekintu kyo okiwe kaadi tusisinkane mu arena. United yakera ku macha ne kwata Sylvester ne mutwala mu Arsenal. Naga Arsenal namwe mwakola signing eyo. Venga ebiseera bye yakolanga signings eziriyo naye bannange Venga yatuwonya Sylvester. Asana Venga yatuwonya Sylvester bannange. Sylvester? Sebo nagenda mu Arsenal nagukyanga. Kati abebyemizannyo bagamba buliro omwana atutwala mu 1925 nze ne Museveni tuli mu 1925 ye yasigala ku memory esaawa zino sina muzannyi gwa mani yuno omugwe manyi wabula Sylvester ye mujjukira kuba we nakoma twaba kuba omunana furaga no putegenda kuberanga FDC. His Excellency Kyagulanyi tagenda. His Excellency Kyagulanyi si Besigye ebyo byabamunyagwa bye batugamba ife Besigye nedda bw'otunyumiza mbu tukwate ebintu nga Besigye aliwa bwe ntunulira ku baloti kwali Besigye yasimba musingi
ng'akalirake kali ku Museveni. Abantu be bonna be yazimba bonna bamaliriza bazeeye wa Museveni kuba omukululo gwegwo. Nabagamba ensonga lwaki abaana bali ku street. Mwagera ne mujjamu ebya modernization bino simanyi bino ebya modernization bino ebya new era simanyi biki ebyo. Omukyala agende Mulago n'agenda azaala n'atafayo ku placenta kugitwala ne mugireka mu bibaketi Mulago. Omwana ow'emabega n'omulekayo bamuteekawo mu kibaketi simanyi mu kibaketi simanyi ne babikwata ne babitwala ne babiwa Kasasiro. Omwana ku myaka 4 abadduse waka ali Kasasiro kuba muganda we oli omukulu oli muganda we yamutereka ebbanga lyonna ali ku Kasasiro. Abaana bali ku Kasasiro kubanga placenta ziri ku Kasasiro. Eyo placenta bagikwatanga ne bagifugika waka ku kitooke. Buli lwoyagala okudduka okomawo waka nogamba naye lwaki nziruka muganda wali waka. Mulirabanga ebintu ensi ey'omwoyo gyeri obutonde gye buli. Kyova olaba omusajja akwata ebikoola n'akwata emiti ebiri n'agigatta n'akusuula eddalu n'ovaako waya. Era bw'owulira ng'omuntu abuulira enjiri n'agamba nti eddogo teririiyo mukuba omusekuzo ku mutwe. Mukuba omusekuzo ku mutwe nga Bayibuli tugamba nti Bapetero baali babuulira enjiri ne basanga omusajja eyali omulogo nga n'ensi muyita Katonda. Ekitundu nga yakikkirizisa nga bamanyi nti oli Katonda yennyini ng'asobola okutonnyesa enkuba oba okwakisa omusana. Mu Bayibuli omulokole bajjanga n'agamba nti eddogo teririiyo mukuba oluyi akuve ne mu maaso. Omusajja akwata emiti ebiri n'agizinga n'agigatta bw'atyo oba n'akunya ebikoola n'akukyusa waya z'omutwe ne weeyambula engoye n'ozisuula ku ttaka n'otambula ng'oli bwereere nga yenze ebikoola. Nkijje kukiri nti omwana w'emabega yalinako ensonga lwaki bajjajjaffe bamukwatanga ng'ekikulu. Kati obuuza lwaki abaana bali ku street kubanga ekirira kiri ku street. Olwaleero nga nabuuziza maama Ebeni ayina akalira ka Ebeni. Okimanyi nti senga abuuza bulungi eka ewaabwe akalira ke gye kali. Mwabamu ku mmwe mwabawala abaana abazaala kati bw'onoobuuza obulungi maama wo ne taata wo bayinza okuba balina akalirako akava ku kundi lyo. Naye nawe nga nabuuziza maama Ebeni ayina akalira ka gundi Kashalom agenda weza mwaka guno mwezi nga 15 awonze ogundi omwaka ayina akalira gundi akalira Kashalom. Si mu bubi eryo si ddogo. Bayibuli egamba bweti Yesu ne bamutwala mu yeekaalu oluvannyuma lw'ennaku 8 ne bamukolako ng'empisa bwe yali. Ng'empisa bwe yali Yesu bwe baamuyisa. Olw'okuba ekirira kya Museveni ekirira kya Besigye kyali wa Museveni bonna bamubatwalako bonna babatwala. Sipiika Anita Among yamaliriza zeeyo kubanga Besigye wa Museveni Among yali wa Museveni. Deputy Speaker yaddayo wa Museveni Tayebwa. Mama Mabira Beatrice Anywa Wafula Ogutu Ogenga Latigo Professor Abraham Kantuntu Munyagwa leero candidate wa Museveni. Nandala Mafabi yaddayo Oboya Muliyatu yaddayo Nabosa yaddayo bonna baddayo. Betty Kamya yaddayo Salam Musumba yaddayo FDC negwawo bye mwagala tukole nupu.
bye mwagala tukole nupu tubikwate nga Besigye n'abaffe n'abagende bwe wetwale wa Museveni tuveemu kuba ffe tetumuyinako kalira abaana ba Besigye bonna baddayo ku street kubanga bonna omwana ow'emabega ali ku street bonna kye baava baddayo ogenga latigaaliwa yafa wafula ogutwaliwa yafa n'ogamba nti ogenga latigo ne wafula ogutu badokita baprofesa bonna tekuyika ayinza kubeera president of Uganda kale candidate mumanyi ogenga latigo mmwe dokita wafula ogutu profesa ogenga latigo bonna baddayo ku street kubanga omwana w'emabega ali ku street ffe waffe buli gwe tuzaala ku kitooke bukavule buli gwe tuzaala ku kifugi wano ne tumufugika tumufugika bajja kubeera waka abatali baffe baddeyo abagenda ku street si baffe eggulo bayibuli yatugambye omutiini bagulima wakati mu mizabbibu bagenda okuddayo okulyako ekibala nga teguliiko ng'omutiini teguliiko wakati mu mizabbibu ko omusajja ati nedda leka ngutemewo ne baguwayo chance ne bagutemera ne bateekako ebigimusa bwe gugaana bagutemewo bwe gwagaana ne bagutemawo ogugaana okubala tugutemewo kati bu TV bonna buli mukulaba banange yensobi nedda bwe bansobi mu mutwale bwe bansobi mu mutwale United yatunda ani Gerard Piqué ne mutwala mu Barcelona nagusamba no mu Barcelona ne gunoga nagusamba Piqué yayamba Barcelona Puyo yali akaddiye mu defense yo bani yakanga Puyo bakanga Puyo nagenda nakutuka ekinywa teyadda mu defense Piqué naggala waawo nedda Serogona bwaba Piqué mu mutwale Segona bwaba Piqué mu mutwale aggala ogwewammwe ogwaffe tumugobye naye era lwe twasisinkana ne Barcelona lwe yatukuba naye naffe waliwo lwe twagijja mu Champions League era ne tumutwala ani ajjukira Paul Scholes ogwo omupiira gwali gonzise bannayisiri gwerabira Paul Scholes webale nnyo webalire ddala emuziro twabakuba omusumaali ogwo ne bavaako nga balaba bwe bati Segona bwaba Gerard Piqué mu mutwale aggala ogwa DP wulira okumanya bakadaama bakuba balemesezza Segona okugenda gy'ayagala Segona ayagala kwegatta ku mpuuga naye bakadaama bamukkiriza Segona uli ayagala kugenda kwegatta ku mpuuga naye tasobola Segona notakyusamu na ku script yonna nga bwe twagikuba bwe twayogera byonna bwe biri ab'essaawa bonna n'obanju eno yessaawa byonna tubimanyi mutegedde nti tetuliiwo mu nsobi abo abasajja babadde bijinja ebitabulatabula yebadde gate number opposition yebadde gate Museveni gye yateekayo okuggalirayo bannayuganda baleme kuyingira byabufuzi awo ngenda gendawo nga ne mu kigambo kya Katonda tetulina kye twejjusa kugoba Segona nkiddamu nga ngamba bannayuganda ife bannayuganda abataali mu byabufuzi ekyatuleeta kujjawo Museveni si kufuna bifo mu palamenti ekibiina omuntu gwe kyatuwadde gwe tuba tugenda naye kakati waliwo ekizibu kyendaba empigi nabadde ntudde nga ndowooza empigi awo abaana mwenna abakazi abali empigi ffe tusinga abakazi abasinga obulungi mu Uganda yonna ffe tusinga abakazi abaasoma mu Uganda yonna mpigi ne mutatuwa mubaka wa palamenti bwogera n'obalabala ababaka ba palamenti abajja ku kifo ky'omukyalo wa mpigi
banete mu bunyanga gunamboze guzemu gutwise mu myaganya gy'engalo nga gututte ekifo ekyo gutukoze ebikolobero ne she can bounce back again bonna bamwesimbako tekuli oli Sharon mulungi omunyarwanda gwate gutujja funa kadi Sharon mulungi gwe munyarwanda gwe tujja funa kadi wano watuvuma mbuno tunywe enjaga nedda kati gwe genda onywa amapeera fe tuweke tunywe enjaga gwe genda onywa amapeera genda onywa obutunda gwanywa obutunda onona kimbe enjaga nakawunde naye ali eyo talina vibe wadde yalonda togikwatako namala naddayo neyetondera Museveni munange ensonyiwa ani munange ali awo naye talina makulu Jowanirule full figure style ali awo tawe mudde bitooke byebigwa era gunamboze gusigaddewo kadi eryawo eremedde mu kompyuta eganyo full abakazi mwena abali mu mpigi ne tutafuna kale senga mwanyinaze nakandi wajja mpigi kale bane nakandi obakujja mpigi nandi sirise n'ensirikire ebikolobero omukazi gugenda okudda ate bwe gudda tulina guwagira muwulire mwe bannayuganda mwabakola obukundi simanyi mulwanirira Segona mukola obukundi mbu mulwanirira simanyi Dokita Gundi simanyi Semboga buli gwe bamye kadi akozeeyo akakundi era bannaye kakati nze mpita ab'empigi wano olabe nange mpita ab'empigi tubuuze lwaki NUP teyampa ekyobwa pulezidenti nkulage nti nange nyina following nakugambe weewaawo genda ebunja k'obuuze omusajja bamuyita Kigundu Mbego yagenze ne yabadde yesimbawo ku bwa kansala nga kabonero Jambia n'atuuka ne bamugaana mbu tayinza teekako Jambia n'ababuuza lwaki siteekako Jambia n'abagamba okay kati nakabonero mundu ne bagaana n'avuga pipiki ndi naddayo ebunjako yaganye okwesimbawo ani atalina following gogolooza nze ndeete wano ab'empigi abasemba nti nze nnyina okubeera ku baluti ya NUP oba ya NRM mbagambe mugende wamma mwekalakase mugambe nti nze nadde nnyina okubeera ku kadi ya baasi nange mbayiwe ku kkubo kyogamba sibalina mutumanyira wano debate y'okujjako Museveni evuddewo mulwanira simanyi Dr. Semboga simanyi Segona Segona yakola ki mu parliament Segona yakola ki mu parliament Ssenyonyi yajja n'abeera ku Kosase neekolanga amawulire okusinga parliament Ssenyonyi bwe bamujja ku Kosase ne bamuleta mu parliament neekola amawulire okusinga Kosase Segona omugezi ennyo akoze report ki ku Kosase kikyomanyi ku Kosase mu kisanja kya Segona mutuyita basiru ekimu ku kikuyisa kadi ya Nuupu oyite ogitwale bwe bwesigwa n'engeri gye wakyawamu sitaani n'ebikolwa bye Ekereziya bwegamba nti nno ow'abakazi ababiri tasembera tebamusembeza tajja wano ku gundi ey'okusembera mune mumusembeza ekereziya eba egudde ewaffe ow'abakazi ababiri tasembera amateeka g'abasiraamu tegakyuka omusiraamu Qur'ani kye yaseetinga kyekyo tebakikwatamu naye yo ekereziya erimu gamba ate munange ow'ekitiibwa Mpuuga bwe naamumma akagaati mu biseera by'okwesimbawo bajja gamba nze namwokesezza ayi Mukama tusaasire ayi Mukama ow'abakazi 8 najja n'asembera ekereziya muli babi kati gomanye ekiri empigi mbu ekereziya ekutte wansi ne waggulu simanyi n'omusajja yani Kasujja oba Musinyoli simanyi mbu ye mubaka wa papa mu Uganda simanyi akikira papa mbiki balinye wansi ne waggulu namboza alina ofuna kadi ekereziya agamaanyi lwaki temugateeka ku Museveni nedda agamaanyi lwaki temugateeka ku Museveni bwe mutuka ku Museveni nga muzinga emikiro emabega
bwe mutuuka ku buntu obw'ekisirumbu namboza simanyi era obusiraamu bugambye wano nedda abasiraamu tetufunye bifo kati mugenda kulaba obusiraamu kyeki abasiraamu bali mu nkomyo abasiraamu bali mu safe houses abasiraamu babuziibwawo dda abasiraamu bakubiddwa amasasi abali ebweru amaanyi mugalaga nuupu naye munyina amagezi mu mitwe era ffe ng'abalokole tugenda kulonda abalokole nga mulonda Museveni omusamize nedda abalokole nga mulonda Museveni omusezi amaanyi mu kifo ky'okugateeka kukujjako Museveni mbukati mulwanirira Sseggona wano mwatulaga mbuno mulwanirira Mpuuga aliwa naye bannange muwe Sseggona interview Sseggona yagambye bw'ati Sseggona yagambye yakimanyako mbwera ne Walukaga n'akyogera mu constituency nti nze president ye yandeeta nzijewo Sseggona from day one mbwera Sseggona n'akigamba president nti owange gwe wanteekako mbu omusajja nzijewo president n'amubuuza wakijjeewa nti ye yakyogera muza oyinza omuleta n'akyogera ajja akinumirize ko Sseggona simanyi ne biggweeraawo Sseggona y'omu mu statement yemu n'agamba bw'ati nga president ye yaleeta Walukaga okujjawo Sseggona mu statement yemu mu studio nga tannavaawo awo wennyini ekyazzeeko n'agamba bw'ati ate nno leka nkubuulire I'm not a novice amatwa gange tegali mu bbanga naye kitegeddeko nti erinnya lyakyuse ku last moment ne banzijako ne bateekako Walukaga ate gwe baleeta okuva mu ntandikwa nga ze kujjako ajjako atya ku ate bamuteekako batya ku last Sseggona wagwa ebibuuzo by'okkavule Sseggona wagwa ebibuuzo by'okkavule kuba president waba yamuleeta okuva mu ntandikwa nga wakujjako kitegeeza okuva mu ntandikwawo wennyini yakujjako ate ogamba otya nti bamutaddeko ku lasti Sseggona olirooya Sseggona olirooya olina amagezi mu mutwe nga nze mulamuzi ogw'omusango guba gukusinze president tasobola muleeta from day one nga wakukujjako ate namuteekako ku lasti mbuno simanyi mbu abakakiiko k'ebyokulonda mbu babajjako mbuno obuyinza mbu obuyinza his excellence yabuwamba gundi obwakakiiko tuli mu buyeekera akkirizibwa okuwamba buli kintu kyonna kyawamba kyonna akkirizibwa kiwamba bye mwatukola ekisanja ekiweddemu temubimanyi statement gye wakoze nti wakimanyi okuva olubereberye era n'okyeteekerateekera kitegeeza obadde mu kibiina ng'okola enkwe ekyabadde kikutaasa nti obadde clean wabadde oyina gamba mbadde sikisuubira era saakirootako era mbadde mmanyi yenze walibadde wejjeeredde naye bw'oba wakimanyi okuva mu ntandikwa kitegeeza mubaddemu awo nga buli omu abala munne ekyo kitegeeza lukwe obadde wali olukwe ne Joyce Baagala yagambye nakimanyi era nenkyeteekerateekera gurupu yammwe Nambooze yakimanyi era nakyeteekerateekera ayina ebipande ebi ayina ekya Nuupu ayina ekyomuti ayina ekya Independent ebipande ebi Nambooze Teddy muli awo muli mu nkwe tuli mu kujjako Museveni mbu mwagaba emifaliso muteeka abantu mu comfort zone bafuuke kapito yammwe mwe obwavu bwabwe mwe kwe muzannyira ebyobufuzi kwe mufuna political capital ffe tugamba abantu basituke bajjeko twejjereko Museveni mwe mubeebasa mbu mubaweererera abaana pulezidenti abaana baweerera baaba abali mu makomera abali mu struggle muziramu bajjukiza abannayuganda ab'Emakerere bagudde ebigezo by'okukavule oba kibiina ky'abayimbi nga kyakapera mwakinonamuki ebyabagezi temubiri gundi ani
Mau munnamakerere munnammwe ekibiina kye temukiraba lwaki temwagenda ew'omuyivu w'e Makerere ekyajje n'omuntu tekiriiwo munnamakerere munnammwe mugende mukyamugisha muntu mugende wa mugisha muntu mugende wa Mau munnamakerere munnammwe ebyaffe bya tetulina gwe twetondera kati kino kiri eri bannayuganda mu ababonaabona abasula mu nsiri abasula mu myala abasula n'amasefuliya mu nnyumba mmwe benjogera nammwe kati njogera ne bataata abakyavuga eggaali bamaama abakyavuga eggaali muve mu byabasegona wulira Segona State House emulowoozaako ye yasoose okukimanya nti bba mummye kaadi State House nga naawe ojjanga weegatta mweze enkwe temukkiriza okuva ku mulamu waffe emyaka gyonna tubadde ku kujjako Museveni emyaka 5 kati muka atandise okwewumbako basegona baleeta diversion oyinza kubeera musiru kyenkana kyokuleka struggle ennene olwanirire Segona ayina amasomero ayina amalwaliro ayina buli kimu kye yeetaaga mu bulamu tugamba tujjeko Museveni tuzimbe future empya tulwanirire abaana baffe Segona yalina sente mu motoka billions of money tulwanirira Uganda first omuntu yenna nga teyamiddwa kaadi aveewo mmwe bannayuganda kintu kimu Museveni kuvaako ekintu kyetulwaniridde ebbanga lyonna kikino wano okiraba ekintu kyetulwaniridde ebbanga lyonna lyonna okiraba buli luguudo mu Kampala bwe luba bwerutyo Museveni aba agudde buli luguudo Kampala yenna n'abeera bw'ati buli luguudo oluyingira ne lubeera bwe luti mu nnaku 2 Museveni aba agudde ng'awo wonna paaka empya paaka nkadde wali bwe wati owino ku wano wa Shoprite Ntebe Road yenna n'abeera bw'atyo Namirembe Road Wakaliga Road Natete Masaka Road Kyengera bwe wati okuva e Kampala okutuuka e Nakawa okutuuka e Kyambogo okutuuka e Bweyogerere okutuuka e Mukono nga wali bwe wati Museveni aba agudde bwe wati Museveni aba agudde toyina kye weetaaza Segona aba abasajja babadde kiyinja mu byobufuzi by'eggwanga Uganda ate nno mmuleka mbabuulire bino ebintu tolowooza nti Nuupu yebikola bino ebintu tolowooza nti Kyagulanyi yabikola Katonda yennyini is at work ensi ey'omwoyo yennyini yeri mu kukola Bayibuli egamba nti abatasaanira ng'omanyi kyo kitegeeza abo abasajja batujerega nga twakajja simanyi omanyi buli lwe baagala okujerega bajerega Nubian Li ne Eddie Mutwe Selector Devi ne Danny Magic buli lwe baagala okujerega mazima gennyini nga bakimanyidde ddala nti Secretary General wa NUP ye Lubongoya product ya Harvard twatulanga ku ntebe wano nga Lubongoya atula wali nga nze ntula wano mu Harvard nenva mu kirooto nga bakimanyidde ddala nti product ya Harvard Abedi Bwanika yayimirira ku TV ku CBS ku radio ne ku BBS n'agamba bwati Secretary General wa NUP ye Selector Devi era Secretariat kutulako Eddie Mutwe Danny Magic ne Kabaya okay kati Secretary General Selector Devi yalese candidate Dr. Abedi Bwanika candidate we yani tukiriza Selector Devi ye Secretary General Eddie Mutwe ye byonna mu byonna
simanyi secretary for mobilization secretary general wamwe gwe mwatuletera aliwa secretary wamwe era mwami Mulwana is secretary omwana Mpuuga era njagala okubanjulira David Mulwana olonga nekya alien skin yakitya David Mulwana is a secretary. David Bible egamba bweti Katonda wa Ibrahimu ne Isaka ne Yakobo jangu okosomesa oyigize batabani bo ne bawalabo mukama ekigambo kyo kibe kiramu jangu okosomesa oyigirize mu linnya lya Yesu nange mukama oluvannyuma lw'okubuulira ate neme okubeera atasaanira mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda ayinza byonna tusabye abantu bonna ne bagamba nti amiina. Musoke mulindeko tusoke tulabe. Waliwo emabega awo abasajja lwe batukuŋŋaanirako gavumenti eri kuffe yo PDF eri kuffe bambega bali kuffe opposition eri kuffe buli kimu kyonna nga kiri kuffe ne tusome ekyawandiikibwa kya Isaaya kwolwo nabuulira mu Isaaya 5:4 okuva ku 14 ku 17 Bayibuli egamba bweti mukiwulirize bulungi kino ekyawandiikibwa abasajja batutekako Mulwana Patrick Mulwana he is a secretary. Isaaya 5:14 mu butuukirivu mw'olimu okunywezebwa onoobanga wala n'okujoogebwa kubanga tolitya onoobanga wala n'entiisa kubanga teri kusemberera. 15 laba mpozzi bali kuŋŋaana naye si nze ndibakuŋŋaanya. Oyo maama Beni yasoma mu muwulire bulungi. Laba mpozzi bali kuŋŋaana naye si nze ndibakuŋŋaanya. Bayibuli yagamba bweti bagenda kuŋŋaana naye gwe kola bwoti mu butuukirivu mwogenda okusinziira okunywezebwa. His Excellency buli lwayimirira okwogera atukuutira obutuukuvu n'obutuukirivu. Tubukuume kubanga ekyo kyakulwanyisa. Mu butukuvu mwolimu okunywezebwa ojja kubeeranga wala n'okujoogebwa temugenda kutujoga segona temugenda kutujoga na diguli zammwe ffe tulina obutuukirivu obutusimbye awo. Bali kuŋŋaana naye si nze ndibakuŋŋaanya. Buli ali kuŋŋaanirako aligwa ku lulwo. Buli ali kukuŋŋaanirako aligwa ku lulwo. Where is Mpuuga? Where Mpuuga? Where Secretary General Secretary Mulwana? Bali kuŋŋaana naye si nze ndibakuŋŋaanya. Lwe bakuŋŋaane wabbakuli simanyi ku What Gardens mukama siye yabakuŋŋaanya kyova olaba bonna baasaasaana. Where are they? Where is they? Where is they? And where Mpuuga? Laba natonda omuweesi afukuta omuliro gw'amanda n'aggyamu ekintu ekikola omulimu gwe era natonda n'omuzikiriza okufaafaganya. 17 tewaabenga kyakulwanyisa kye baliweesa okulwana naawe ekiraba omukisa. Natonda eyakola mmamba n'entonda eyakola tiyagaasi n'entonda n'abivuga byonna n'entonda eyakola emmundu naye nze natonda n'omufaafaaganya. Mwalabye yo tiyagaasi afuluma Katonda bw'atyo bw'alwana. Katonda bw'atyo bw'alwana. Ebibundu byabwe bibakalidde mu ngalo naye ekintu kyo kitambula. Omufaafaaganya amaze okufaafaganya bimmamba tebiina kye bikola. Nabagamba luli mu security alert nga tutandika campaign nti Museveni abagambye deployinga nnyo
amaaso ge gabaleetera fiya batunuleko batye. Saabagamba wano, saabagamba nti ngenda babamba, saabagamba wano, saabagamba ndi basa emibimba, banne nazeemu omulaba yenna yagejja alinga ekibumbe kya Museveni. Bannange nagadde oba ali abiki. Sise komawo, sise